mbadde ntandika okwogera ne ngamba ekituleese mu kamera zino ebigambo byalabikidde mu kamera era okutuuka okujja wano tukakasa nti olukiiko olwa famire lwasoose nelutula naye taliimu okitegedde ye takoze eki tazze Saddaamu oyo gwolaba nze ng'omuzadde siina gwempalana mu famire era mbadde nsobola okwogera naye naye ensonga zino okuva lwezatandika yanneekweka ate twafuna ekifaananyi ng'oli bwakugenda nti bwafuna emmundu abamu tugenda tumugenderera asoose akunnyonnyodde Saddaamu alina emmundu pisito eyo yagifuna era wamalala ate amalala ago era ng'ayagala kufugaza ffe baganda be ayagala abeere ku topu nze era waliwo ensonga ezaaliwo ez'obutategeeragana Saddaamu ensonga emutabula obulamu bwe esinga okumutabula sente ayagala mu famire abasinga ate Katonda yakigaana yakimumma ekyo nkyo mbawulira mmwe yakikola ki nze sibeera wa kamera saagala kamera era sisera kubeera wa kamera yakikola ki ne mu famire takwata kyakutaano ekyo nkibabuulira mu ssente ekyo kankikomyawo sigenda kiwanvuako naye nkyali ku kyagundi kyoli kyeyambuuzizza Saddaamu nze kennyini waliwo ensonga ezaaliwo tuyira jjajjaffe ali Masaka eyo sigenda mubagamba mugagga era natuyita ffenna as a family ne tugenda tuba twanja ensonga nzigiddeyo mundu nja kukuba nkutte twalinono tewaliwo kakati ekyo lwaki nkijjeeyo gwe omuntu afalina bwatto tubadde twatuuka nga ffe teyayinza mutuukirira kimu bibiri asuubiza kuba amasasi bw'abeera waka nawulira embwegi n'ekiro ng'amasasi 12 agakuba mu baaga wallahi ekyo kinnatwala na wiikisi 2 kakati omuntu ng'oyo sooka ombuulire onoobulumba otya era kye nakoze eddiini yaffe ekoma ku baana kati yafuna challenge nga tuyingira ekisiibo yawo wakula omukaaga mukoto akwera Kabowa kale shano ina ayingirawo namba nyolo zijjudde ziziri 3 kati nga ino kusikyankalanya embeera kubeeko omwe yekyanga shano ajuze namba 4 bashafe twalina ko buzibu nabumu yana icyo ntabanyina ko buzibu kale kimusumbwe sawa zino mu kisiro kyo nga kitandika yawo abakazi abo yawo tekina buzibu nkyegambye yawo wakula omukaaga namba 4 nebeeranga ejjudde ate ku mana yanateka ocean kati nga ino okwekyanga kubali kubeeka agenda namba ejjule Saddaamu nga bw'owulidde bwe yadduka mu ssomero nga muto wange ono bwannyonnyodde Dr. Shaban Rashid Lukwago amala ono okuwozaweza embeera okukkakkanya bali abantu kuba babitundu byeyo gye yakola embuto ezo ng'asoma Saddaamu ajja aŋŋamba muganda wange nyamba okole ki nga nkulayirira nga talina kyamanya wallahi thumma billahi tallahi nga talina kyamanyi mu bujjanjabi nti Allah nze muteeka ne mulagirira ayikiwako obujulisi mukulu oli mukulu wange asembye eri asinga omwaka gumu oli asembera omukyalo oli hajati oli Fatuma yakiwako obujulisi nga mulaga bakola bati weabayi nti bwenvaawo asobola okukola ki okusigala nga kyakola akitegeera era kyeyakolanga nga bw'oba toliiwo era akiwako obujulizi yoyo lumu yajja oyo ng'avudde Masaka manyinaffe yafumbirwa Masaka nga zano tumuwa sente zakuweerera baana n'atuunda sente ng'amulaba olwazituunda yadduka buddusi nazo n'azinyaga ekisookera ddala kino nza akikiralifayinga nti Saddaamu ekisooka omuntu oguzze gumutawaanya era geno mubuuze galubindi zaalina zaaki tasobola zijjako kumala bbanga negutasituka amazima amatuufu nga nyinyonnyola abatulaba n'abatuuliriza sinnakoowa naye ensonga yonna bw'ebanga etandise na midiya olina jjandukuza midiya kubanga naye yennyini alina obuzibu nga ye nga bwe yabanjulidde nti famire ne abakyala ne baganda be balina obuzibu nabo kati kyaligenze kusooka mu mpewo nga tannaba kujja gye tuli kino ekitulesezza kino twagala okombayininga kyeyatandise nakyo nekyaffe nti abadde batuulidde eri baana bati batulabye gye tutudde katusooke tubatangaze ku mbeera eriwo Saddaamu takomya ajja awasa abakazi nze nakamuwa Saddaamu ente 2 ku faamu yange Saddaamu yali awasa omukazi asooka eyo ebyakabana namuwe $1,200,000 asembyewo ekitengeesa namuwe $1,000,000 y'essente egule ennime y'ente n'ente plain nina faamu yali agabye eki
owulira si kituufu ne Dr. Saddam yayita mikono gyono n'ekyeddusu mbasaba si kituufu era mukadde waffe omugenzi Dr. Rashid Lukwago yali afa yaleka eddaame weeriri n'alekamu omukulu Haruna Rashid Lukwago nga manager alina muddu oyo muddame mukirambike bulungi nti ye manager waaki wa kampani nga taata afa era ye musika kitegerekese kati oli yali omwana akyasoma kati ebyeddusu tebyaliwo taliyo kino kaca nsaba yasigala mufatwa ligament kati abati yali wanda kufe ono yali omutenyo kakati bwe kwali badde okuwanda eddusu enkola y'eddusu si ya mu busiraamu era ekyo mukadde waffe senga yakikola yalifudde si musiraamu oyo aba shiriki. Amanya ndi Dr. Shaban Rashid Lukwago Masaka mu nnyendo gy'empangalira. Saddam muto wange, Saddam ono mukulu wange Dr. Idi Lukwago Alhaji. Saddam yadduka mu ssomero lw'abawala yatikka abawala embuto babiri mu secondary mu yaddukira bwadduka najja nga bamunoonya Saddam nze namukweka nga bagenda musiba bwe yadduka n'agenda wa mukulu wange ono n'amuwa omulimu nga maze obbikkakkanya eri byonna byonna bwe mala obbikkakkanya mukulu wange wajja omuwa omulimu Saddam yatandika kubba nga ddagala bw'alitunda ku street. Olya bye nkubuulira Saddam ku William Street. Saddam teyakoma okwo. Saddam tuzze tumuyamba nnyo. Nze Saddam nzize mubeererawo mu buli kintu kyonna ne pameti yasooka nze nagigula yasanga Ishaka gyeyavugirako emmotoka namuwa emmoloka gye yavuga gye yagula ng'ekola special. Saddam nabeera ne mukazi w'e Masaka ng'ali lubuto oyo gwe yaddusa muwala wa Kireewo ebyakabanda Masaka mu nnyendo. Owulya Saddam nembeera naye bajja okumusiba omukazi muka Kireewo yali amanyi maama n'agamba singa maama mbadde simumanyi badde nsiba muggwe. Saddam bwe yajja e Kampala nakwata emitwalo 2 n'engimuwa ebiseera ebyo yali 9 Saddam nga mwana. Owulira kubanga ono muddako gwakubiri Saddam abanzirako gwakubiri manya oyo yavaayo ne bamulondera ne yenyumya nti yakulira ekyamani w'abasawo bano abasamize mu ggwanga lyonna kitutte emyaka 4 era abadde akyewaanya era akimanyi era buli ayogera naye abadde takikweka. Kakati awo ne tumanya nti oyo yava dda ku mulamwa bw'ogattako na bino bye yayogedde mu butambe bubadde buyitiŋŋana era byonna nga byekuusiza ddala nga biragira ddala nti ye lyekkubo lye yakwata kyetuvudde tusalawo kubanga ffe mukadde waffe ebyo bimu ku bintu bye yatulaamira nga ataddeko n'okutembeya eddagala ebyo yabitugaananga lunye n'atugamba temubikolanga byonoona ki byonoona amazima mu bujjanjabi. Tutegeera mu myaka mbagambye ene emabega egiyise lwe baamulonda okukulembera abasawo abagwa mu kkubo eryo ery'ekisamize era neerera kyenyumirizamu ti ekyemaani waabwe emyaka emabega 4 naye olw'okuba nti tetwagala nnyo ensonga za famire twagala nnyo ziwumbawumba nozimalira mu famire. Kakati kyatutuseeko ate nga ye kennyini yavuddeyo n'agenda najja mu ku social media ate najja mu nzija etategerekeka so nga ne famire yagityoboola talina muntu gwakola ki gwawuliriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi. Tubalamusiza nti abatulaba amanya Dr. Aisha Lukwago kulaba nange Rashid Lukwago Habo Group era nga nze company secretary twagala basemera ekiwandiiko kino ekyakoleddwa nga famire awamu olw'emizimu lamawulire ebibadde bigenda mu maaso. Tusooka n'okwetonda abakoseddwa mwenna mutusonyiire ddala abakyala baseeka alimanyi muzeeyi waffe omugezi Rashid Lukwago tusooka okwetonda. Twakoze ekiwandiiko kino nga famire olwa muganda waffe Dr. Saddam Sebbira gwe manyi nga Dr. Saddam Rashid Lukwago. Ekyatukoze ekiwandiiko kino kigamba nti Rashid Lukwago Habo Group eno kampani mwetuduganiza emirimu mwekolanga secretary bachairman we bali wano n'abalala.
ekiwandiiko kyo njagala nsome emikyuli emwenda namuli abali wano. Ekiwandiiko kigamba nti Rashid Lukwago Habo Group kuliko ennamba z'essimu ya chairman n'ez'abakulu baffe abali wano. Ekiwandiiko okuva mu famire ya Dr. Rashid Lukwago omugenzi kigamba nti ba Rashid Lukwago batabani b'omugenzi Dr. Rashid Lukwago ne bawalabwe twambuludde muganda waffe Saddam Sebbira abadde amanyiddwa nga Dr. Saddam Rashid Lukwago w'ewakaliga. Tumuggyeko ekitiibwa kya mukadde waffe obutaddamu kweyita Dr. Saddam Rashid Lukwago era agendayo yenna ewa Dr. Saddam Sebbira agendayo ku lulwe n'okubategeeza nti eddagala lyakozesa alitabulanga ye singa kampani y'omugenzi Rashid Lukwago. Kibadde emyaka nga 5 emabega kaffe twali tutya okudda mu media olwaffe ensonga za family twaganye mu tya media era nebagenda ewe kuliko mukama talemwa ku ddwaliro lye tekuli Rashid Lukwago aliyeyitangaze mu kamera just kufuna content. Ensonga emwambuza tumwambuludde ekitiibwa kyaffe olw'emize n'okukozesa obubi erinnya lya mukadde waffe. Era kino tukikoze nga family y'omugenzi Dr. Rashid Lukwago abatali kwekutulamu nga mutulaba wano ffe tukikiridde family kuliko bakitaffe bajja kweyanjula mpolampola watali kwekutulamu olw'ensonga yatandika emize gy'okweraguza wamu n'obusamize ekikontaana ezikiriza yaffe nga faana omugenzi Rashid Lukwago kyaffe yali mwami musajja musiraamu yaleka ettaka yikanga 10 waffe ku kyalo ng'azimbye omuzikiti n'essomero wamu n'eddwaliro. So kikontaana ezikiriza yaffe nga ffe abasiraamu n'enkola yaffe eddagala tukozesa ffe bahabalist twawukana ne bali ba traditionalist. For us eddagala tulikamulamu kintu tuliko bukwakulizo ate ekyawukanako n'egyakulamu ebintu mulamu midio ya ddaali nti esimanyi alina empewo ez'enjawulo ffe tuli bantu abajjanjabisa twawukana kino baffe misolo nga tukamula ddagala mu miki tuliguza abantu tulikakulizo bonna. So mu bufunze tugamba nti nno emize egy'okweraguza n'okwesobola erinnya lyaffe kwe tuvidde okubanga tuwandiika ekiwandiiko kino tugenda bawaako kopi awandiise company secretary ze Dr. Aisha Rashid Lukwago chairman wa family yatekako omukono ne chairman wa business. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange banna Uganda mwenna n'abakulembeze b'enzikiriza eddiini y'Obuyisiraamu n'abantu mwenna tusooka okwetonda n'ebintu ebyakoleddwa muto waffe Saddam Rashid Lukwago Sebbira. Amanya Dr. Haruna Rashid Lukwago nze musika wa Rashid Lukwago senior omugenzi. Kakati ntuuka okwetonda nsaba okwetonda eri eggwanga n'abakulembeze b'eddiini y'Obuyisiraamu nga twetonda olw'ekintu ekyakoleddwa ku mpewo kyalabiddwa abantu bonna muto waffe Dr. Saddam Rashid Lukwago Sebbira ng'akola ekivve ekyokunywegera omukyala mu lujjudde ate mu mwezi omutukuvu ogw'ekisiibo. Ekintu ekyo kyekituwaliriza okujja okutuuza press conference eno wano ku Afirikana ng'amasimu gayitiridde n'ebibuuzo eri bannayuganda n'abenzikiriza b'eddiini ez'enjawulo eteri ya Buyisiraamu kubanga kyakoze ne mu buwangwa sirowooza nti kikkirizibwa kintu kyalabise bubi tikyabadde kituufu. Kati tuzze kwerongoosa eri abatulaba ne bannayuganda bwe tuludde nga tujjanjaba kuba erinnya lya kitaffe musajja ali musajja mulungi nnyo musajja muweereza wa Kabaka musajja chairman w'emizikiti ebiri ogwa William Street n'ogwa Nakasero kati okubanga twavuddemu omuntu ayonoonye eddiini okufaanana bwatu tikyabadde kintu kirungi. Kale tusaba olukuŋŋaana luno lutambule bulungi nga luŋŋamya bannayuganda ne baklayant baffe be tubadde tujjanjaba nti enkola eyo si yaffenna yabadde ku munnaffe omu. Ebigambo byange tebijja kusukkaawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nsibirwa Sulaiti Kaboogere Rashid Lukwago nga nze bwe yalekawo ng'omukuza w'abaana bano. Ekintu kino buli we mbadde mpita wonna nga mpulira ennaku mpitirivu nga buli muntu ambuuza ebintu ebyagudde mu famire yange. Kale nsinange yonna gye nyiza kunnyonnyola kinnoomu kyenavudde ngamba abaana nti bannaye munkola enteekateeka dabe bwe ntegeeza eggwanga ekintu ensasa genu weeva. Kati bano bansinga okwogera ebigambo bingi nze mbayise okwagala okutangaaza ensi nti ffenna tetuli mu nkola eyo ya kisamize. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizzaako bannaffe abatuwuliza n'abatulaba. Amanya Muddu Jafari Lukwago nga nze chairman wa Rashid Lukwago Habo Group.
tuvuddeyo ku lunaku luno olwaleero okulaga eggwanga n'odditegeeza ensalawo yaffe eno nsalawo yakubiri eri muganda waffe ono Swadabu Sebbira. Rashid Lukwago company weeri eri organized n'obukulembeze obutuukiridde obulungi ekola eddagala era ebika byekola nga yo bimanyikiddwa ne National Drug Authority nga biri under Rashid Lukwago Group. Munnaffe Saddam Sebbira yalemererwa okutambula ne kampani eno era n'afulumizibwa n'agenda n'akola ewuwe gy'ayita Mukama talemwa. Era mba musobodde ogenda ewuwe n'ebintu byonna byalaga kuliko Mukama talemwa. N'emmannya ge agali mu biwandiiko bye bamuyita Saddam Sebbira. Kitegeeza nti erinnya lya Rashid Lukwago taliina mu biwandiiko, tetumanyi lwaki muzeeye teyalimuwa, ate era taliina na mu nkola ya mirimu nti addukanyiza wamu abali wansi w'enkola eno ya Rashid Lukwago. Kyokka ate ekyennaku buli lwavaayo okubaako kyayogera akozesa linnya lya Rashid Lukwago lyatakoleramu era gemannya gatayina mu biwandiiko bye. Tumaze ennaku ezigenda mu 10 nga tufuna okwemulugunya okuva mu bantu ab'enjawulo, abakulu b'amadiini, abakulu b'enzikiriza, naffe bennyini okuvannyuma lw'okulaba ku bye tulabye nga tulaba nti bisaana. Omwami ono okuvannyuma lw'okulaga ensi nti ayawukanye ne bakyala be, alaga yafuna omukyala. Ne tukkiriziganya n'abatuwabula nti ebifaananyi bye yateeka ku mutimbagano eby'omukyala enkwata gy'ebikwatamu teyali nnungi. Tuyinza okuba netwalibe tetulina buzibu na muntu oyo okufuna mukyala. Bamaseeka we baavaayo okumuwabula ab'enjawulo yabavumye ebivumo ebitayisika mu kamwa n'omuntu ali mu mbeera ze ez'okutegeera byatayinza kuvuma muntu ng'avuma omuntu omukulembeze. Ensonga ey'okubiri mu butambi bwennyini bwazaafulumya ku mikutu gy'emitimbagano nga ye agamba nti obujjanjabi bwe bw'akozesa alina amaanyi ag'enjawulo era ye ng'agamba nti mu bujjanjabi bw'akozesa abeera n'empewo. Kyokka ffe obujjanjabi ba Rashid Lukwago bwe tukozesa ddagala erikoleddwako okunoonyereza ne tulitwala mu bitongole ebya gavumenti ne bitukkiriza nti eddagala mulikozese. Kitegeeza nti tukozesa eddagala eriri modern eriri ku mutendera ogw'omuntu okubeera ng'akola ki. Tuvuddeyo kakasa ensi nti eddagala lyaffe teririimu bya mpewo era mu bye tukola tetulinaamu we tugamba nti no wano eddagala lino lya mpewo nti ate nze nnyina amaanyi ag'enjawulo. Era ne tukkiriziganya nti twongera okubakakasa nti munnaffe oyo ekkubo lyakwata oba lyeyakwata lyalimu tetuli wamu naye era netali wamu naffe. Era erinnya lya Rashid Lukwago asaana kulyogerako ng'ajuliza kitaawe nesinga linnya lye oba nga singa mwakolera, kubanga talikoleramu ate ne mu biwandiiko bye talina walikola ki, talina walirina. Kitegeeza nti wagenda okweyongera oddikozesa wonna agenda kuba alikozesa mu bukyamu. Amannya ye Saddam Sebbira. Byebyo mu bufunze bannaaye ndozo nabaawo kyetagisa nja kuba ziramu okubalambulira. Nga family Sheikh tulimu abawalimu babiri, nze ne Sheikh ono era naye agenda kweyanjula Sheikh Ashraf Rashid Lukwago. Ffe balungamya ba family eno on religious affairs ku byeddiini era nyinza okwanga face yalabiseeko mu katambi mangu nabadde ndi concerned okubanga nze akola eddoboozi eyo. Kulwa family eno oluvannyuma lw'okuba nti ensonga zinnyonnyoddwa nga bwe zifaanagana nti mukulu waffe yalema okutambula naffe ayagala kweyisa bibye era yeeyisa bibye obulamu bwa butambuza bulala nnyo simanyi oba alina byakozesa
kale n'olwekyo mu nsonga z'eddiini nga yasiiwuusa empisa ne tubeera nga twasazeewo kuba nti tumwambula ekintu ekyo naye kyasinze okutukwatirako ddala ekyokwewaanisa empewo ezo zeyabadde alaga nti buli famire eyina empewo ewaffe kitaffe zeyava tatulaze ng'alaga nesekasimu oyo balina lubaale kati kitegeeza nti omuntu omusiraamu bw'agattamu lubaale kye tuyita shiriki kubanga ebintu biri bibiri waliwo obukafiiri ne wabeerawo ne shiriki alukufuru wa shiriku wadde tubigatta naye omuntu singa agatta obuwangwa n'abugatta mu ddiini oyo abeera shiriki aba takyali musiraamu etuyita omushiriku kati ate nga mateeka agafuga eddiini y'obusiraamu gali kiriya bulungi nnyo nti omuntu bw'abanga avudde mu busiraamu tasikira musiraamu bw'ofanga oli musiraamu atali musiraamu takusikira olina okuleka ng'omuwadde ffe ekyobugagga kye twasikira ku kitaffe lyali linnya Rashidi Lukwago brand name yaleka ali brandinze bulungi nga liteekwa okuliibwako omuzzukulu n'omuzzukulu kati tunatuuka na ku muzzukulu wakubiri litulaga nti ligudde olw'emize egy'enjawulo tubadde tuteekwa okuvaayo tubeeko kye tukola okutaakiriza erinnya ly'omusajja n'abazzukulu alisangewo kati n'olwekyo mu nsonga z'eddiini ye bw'abanga yataddemukko obuwangwa mu mirimu gya Rashidi Lukwago kirungi yeetongole nga Saddam Sebbira teryamunenya eddiini yaffe erikkiri ey'obusiraamu lakum diinukum waliya ddiini musigaze obusamize tusigaze obusiraamu naye tetugenda kugatta busiraamu na busamize nedda kati kitegeeza nti kusheya ku keeki yaffe y'erinnya yejjeeko kasita yazze n'awaana empewo mu lujjudde mu midiya zonna okitegedde so kati n'obusiraamu basheeka bajja kujja bongera okukitematema bulungi ye wabanga akkirwako emizimu ne gimwogererako n'agiraba ebyo waffe tebiriyo kitegeeza takyalina mugabo ku keeki ya Rashidi Lukwago. Rashidi Lukwago linnya keeki eri preserved muzamukadde waffe yakikolerera wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya Dr. Shirafu Rashidi Lukwago era nga ndi omu ku basheikh ba famire eno. Ensonga zanzija kutama mu bitende 3 gyokka esookera ddala bagikonyeeko muganda waffe yagasse obusamize mu kujjanjaba ekyonoona enzikiriza mwe ku kitafu byatulamira obutayingiza mu ddagala lyatulekera ekyobugagga ekyo kisitudde amadaala tukifunyemu buli kimu obutayingizamu kweraguza konna wadde obusamize bwonna naye Allah yamuwa obutonde engeri gyagala okufuna ennyo ssente yanaawuza ebintu bingi n'agala bigatte mu mulimu gwaffe yensonga lwaki tuvuddeyo ng'abalimu ba famire ne tumuggyako ekitiibwa ky'obwa Rashidi Lukwago. Ekyokubiri n'ayolesa obulimba bungi nnyo okukakkanya famire nti bakulu be baafukanga baana bato gyali ekiri very dangerous ate nga teri mukulu n'omu gwasinza ssente wadde n'ekikumi n'eki naye najja n'akiteeka mu public kikosa era kiruma nga bwasala ente mu famire bikosa ne tumugamba nti obulimba bw'oteeka muno mu kisiibo ogenda buddawo obwo naye nga munnaffe takola ki tawuliriza tetujja kuŋŋaanya buli muntu tumugambe tugenze okulaba nga kisusaga nti baseka nga musirise omusajja nga abakkakkanya yewe yeeyogera ayogera ng'omugagga ayitiridde naye ebyo byonna tebyali tulumye nnyo nga famire naye okusinga okwonoona enzikiriza twaligambe nti kala kkakkanye bakulu be bonna abali wano abateeke wansi bano bonna abakulu baffe naye twaligambe nga ffe abasomye ku ddiini omusajja atamanyi wadde kusoma yasaruna kikitabe kitandikirwako mu busiraamu n'avuma seeka nadda ku bakulu be n'avuma bamukuzizza abamu abali wano bemulaba bamuleze talina muganda n'omu gwe yali aweeredde kuba nina 10 bino byagamba nti yakwata ekikapu ne taata kwatanga ono ekikapu kadde waffe atandika kujjanja kuwirya mu street ya bano balina history naye yaganda kwata ekikapu yampandula amalusu mukama kitaffe yafanga muto oyo gwolaba wallah Allah yemujulize biyaleka milimo bebano n'oligumula atadde enkofiira ngakola nga siiko naye yeefula nti taata waffe kubanga ye obutonde bwe agala wambe erinnya lya Rashidi Lukwago lyatayina waliwo ensonga lwaki talina ne mumanyage era naye agikola ki agimanyi naye twagala kweta nnyo gondi affairs za family eno mu bantu ffe omusingi gwaffe tuli kunzikiriza mukadde waffe gye yakola ki gyalekawo era eddagala likyali ku musingi gumu ne kampuni yakola ki eryemu tubategeeza mwenna abatulaba abatuwuliriza ffe tetulina kweraguza konna mu ddagala lyaffe tetulina mu busabinze bonna tetulina majinni gonna tetulaba misambwa gyonna ekirala byonna byayogera bulimba teri mukulu we yenna yali amufukaamiridde
ng'alina amusaako obuyambi kuba musinga era balina obusobozi. Nsaba muganda waffe nammwe abatulaba aterere mutima ebimutawaanya. Allah ali depressed. Tugezezzaako lwaki tuvuddeyo ekigambo ekikambe nagamba nti family baagala kunzita. Ekigambo ekyobulabe tetusikanga ffe abawalimu tubugamba kyogamba kikyamu. Omuntu gwe baagala okutta tulina enkiko za family reportinga mbakulu baffe mba chairman aganye okureportinga. Nigwagamba okumutta tamwogera ate y'omu yagamba nti nsala ente n'enjigabula ne tugirya ate y'omu nze mu family siryayo ki mmere n'akkakanya eddiini nti abaana b'obusiraamu bonna sisobola bawasa balogo bayaayi ayina abaana abawala tulina basisita baffe nga bakulu baffe nayogera ekigambo ekirine bwekityo ekyobulabe ekitalina wadde makulu. Tutegeeza nti teri mukulu waffe yenna yafuukanga mutowe gyakola kigyali era teri mukulu waffe yenna gwagamba nti gwayamba kuba bonna bamusinga obusobozi. Tetuli bulungi nnyo nti tufe tusinga mu nsi yonna naye twebaza Allah nti yatusitulira mu linnya lino yetukuwumye era buli omu waali kampani waffe eri settled bulungi eri organized bulungi. Sebi tujjeeyo ng'atte erinnya lyaffe mu nkola y'emirimu ng'alyonoona mu nkola y'obusamize ng'alyonoona mu kutyoboola bakulu baffe bano bonna abamusomesezza abamuleze ate yina agamba nti aweeredde batoobe ekiri very dangerous. N'olw'ensonga eyo tusazeewo tetuli naye mu nkolagana antiiro ng'alisayo obusamize otujja kukolagana naye bw'anaalekayo obusamize n'okweraguza tugenda kuddamu tukwatagane naye tumuddize n'erinnya lino. Bw'olina agendayo okufuna eddagala amanye nti agenze wa Saddam Rashid Lukwago so si eddagala lya Rashid Lukwago by'ebigambo byaffe. Oyo yavaayo ne bamulondera ne yeenyumya nti yakulira chairman w'abasawo bano abasamize mu ggwanga lyonna kitutte emyaka ena era abadde akyewaanya era akimanyi era buli ayogera naye abadde takikweka. Kakati awo ne tumanya nti yava dda ku mulamwa bw'ogattako na bino bye yayogedde mu butambe bubadde buyitiŋŋana era byonna nga byekuusiza ddala nga biragira ddala nti ye lyekkubo lye yakwata. Kyetuvudde tusalawo kubanga ffe mukadde waffe ebyo bimu ku bintu bye yatulaamira nga ataddeko n'okutembeya eddagala ebyo yabitugaananga lunye n'atugamba temubikolanga byonoona ki byonoona amazima mu bujjanjabi. Salaamu alaikum warahmatullahi. Tutegeera mu myaka mbagambye ene emabega egiyise lwe baamulonda okukulembera abasawo abagwa mu kkubo eryo ery'ekisamize era neerera kyenyumirizamu ti ekyemaani waabwe emyaka emabega ena. Naye olw'okuba nti tetwagala nnyo ensonga za famire twagala nnyo ziwumbawumba nozimalira mu famire kakati kyatutuseeko ate nga ye kennyini yavuddeyo n'agenda najja mu ku social media ate najja mu nzija etategerekeka so nga ne famire yagityoboola talina muntu gwakola ki gwawolereza. Bwaneetereeza tetumuzaalukuse bwaneetereeza kubanga Allah asonyiwa Katonda asonyiwa bw'abanga asaze yeeterezezza aleke aludde mu byobusamize n'asalawo okuwuliriza famire kyemugamba tujja kutambula naye naye bw'anaabanga alemeddeyo mu mize egyekisamize tetujja kukwatagana naye. Atwekutulako kumulaga kubanyonyola tetuli wamu naye kubanyonyola tetuli bumu naye ng'akyeyisa bw'atyo naye bw'aba akoze tawuba neyeenenya asobola okudda mu famire ne tubeera naye. Erinnya Rashid Lukwago liringa bw'olaba Madivaani bizinesi name bimu ku byogwaga kitaffe bye yatulekera tutambuliremu. Muzeeyi we yafiira eka kulafa baddukanya emirimu waliwo ne kampani ffe twali baana bato abamu bwe tugenze tukula ntugestalinga kampani yaffe Rashid Lukwago emugirabye netugigestalinga abakkiriza okutambula naffe bali under that company netubeera nga tugukanyize mu emirimu nga wagambye nti eyo capital ffe tulyako abaana n'abazzukulu n'abaliddawo. Muzeeyi waffe yina omusingi gwatambulira nti omuntu yenna alyawukana ku mbeera y'obusiraamu akuzaalukuka kati banga takyali ku mbeera ya busiraamu ate kwe tutambulidde batakyali mbaganda baffe abatakiriza kweza linnya lino era ye kennyini bw'atuuka mu mbeera yagenda nti myaka ena naneka ebintu ebyo baamuyitanga famire ne bamutuuza n'agaana okuwuliriza kyola yakyusa yayita mukama atalemwa era bye biri ku kipande kye nedefense kuliko Saddam Sebbira
n'atega nti tayasa kutambula naki naffe era yekka si yagenda okusooka nti yagenda okubanga agololwa yenna Lukwago n'avaayo nako ekito ekitobole erinnya lya kitaffe n'omulimu gwaffe nako tuyimiridde tujja kujja defendinga kubanga ennya lino ffenna ebifudde kye tuli lwamu tutuukawo olw'erinnya eryo tumanyikiddwa ensenna lwalinnya tuyinza kuza mutomo kubanga akola kinga kyo lwasa bufunze nga taata bwagambye bw'anaakola tawuba ne yeetonda najja n'alambula ku mpewo nti ebyosamiza bivuddemu tujja kumuddiramu naye era ayina abaana tetubalinaako obuzibu singa abawo musiba gonna oba essanyu lyonna nga baana nga basenga nga bataata tuli wamu n'abaana kubanga bali baana ba Rashid Lukwago. Bannaye ekisooka omwami abuuzizza mbu alowooza ye mu kulowooza kwe nti Saddam ali more people ekitali kituufu. Media ezisinga kwalangira eyamusookayo neyamukwata ku mukono nga mutwala ku media waali kyekisookera ddala. Ekyokubiri bw'otuuka mu Eastern tuyinayo Lukwago gwe bamanyi nga wano e Kampala tetumumanyi namumanya nga ye amaanyi ge yagateekawa. Bwe tutuuka Central Buganda Masaka okukkirirawo era nayo waliwo ng'era w'amaanyi nnyo era nga neweoba nze nga nina kyenjagala okukola mu Masaka mala mukubya akasimu ne mugamba omukulembeze w'e Masaka nze tukoze tutya. Kitegeeza oyinza okulowooza nti w'amaanyi olw'okuba media ye gy'aliko naye nga tulina abali pepula bangi. Ensonga y'okubiri ekiyinza obalowoozesa nti abalala bali wansi nti bo naye tubadde tujja mu kusomesa ku mpewo nga bagezaako okusomesa ensomesa eyo ebatwala mu buvunaanyizibwa. Omulanga bw'ajja okusomesa ava mu kusomesa n'osanga ng'ayagadde kukkakkanya banne era wona atunulya emisomo gy'abasinga ajja yennyini yeeyogerako nti yenze Lukwago nzekka simwe mu kimwogako. Kitegeeza gwakirowooza nti w'amaanyi naye nga si w'amaanyi. Ekisooka omulimu ogusooka okukakasa ensi kubanga oli waddembe bw'ogenda ew'omusawo akujjanjaba n'omugakandabe ku identity card yo n'okakasa nti amannya ge geego. Kitegeeza nti ekisookera ddala mu kukakasa ensi amannya ago tagalina biwandiiko sirirye. Ekyokubiri ne ku ddwaliro w'okyamye ku kipande kye kuliko amannya erikiikirira kampani ye mwakolera. Ekyokusatu waliwo abaana b'omugenzi Rashid Lukwago abakkiriza okutambulira ewamu era emirimu gyabwe ne bagikolera ewamu mu linnya lya Rashid Lukwago ate gwe n'ogaa sitambula nabo. Kitegeeza nti nno wonna okusukka wano erinnya wanaagenda mu maaso n'oddikozesa tujja kweyambisa ekkuba eddala ery'abamateeka babe nga battaawuza ku nsonga eno. Ekisookera ddala kino nza akikiralifayinga nti Saddam ekisooka omuntu oguzze gumutawaanya era genda omubuuze galubindi zaalina zaaki tasobola zijjako kumala bbanga negutasituka. Abazze bamufolowing okuva emabega bw'obanga otegeera bulungi ojja n'ogatta statement nomanya nti omuntu ono waliwo akaseera akaavaako si bwe gusoosa atabuka n'atuvuma n'atukola atya n'ayeetonda era ajja n'okuba kati yatandise dda okwetonda kasita adda mu mbeera erinnomu era muyinza omulaba very soon afukamira n'okaaba n'akaaba ekikulaga nti ate si erisoose ayinza n'okujja ne ku radio ya Voice of Africa najja n'abavuma bannagiba gamba nti kijja okuva mu buto tetwagadde biteeka mu press conference lwakuba gwakibuuzizza okitegedde bino bibadde byaffe ate sigamba nti ate tutuusiza press conference ku bw'omulalu gwalaba gye ekiri ekyo. So kati obulwadde bw'emitwe uliza obulwadde bw'emitwe tebuli mu treatment ze tujjanjaba okiwadde ffe abawalimu tebuli mu treatment ze tujjanjaba nti waliwo omuntu ayinza okukyankala n'omutwe olw'ebirowoozo oba olwaki sibe kiri tuli twakuuka mu ndwadde endala. So kati ekyo nga ggwe ye naye akimanyi nti okusiriza bw'ogattagatta vidiyo n'ebigambo byazayogera bikulaga nti alina ekitawaanya ki naye nga tesigwe egusoose muddeyo ddala okuva emabega gundi nga bazaatambuza ebintu bye badde azabitambula tubigattagatta ebisinga biri compiled ebiraga nti omuntu ono ateekwa okuba nga ali mentally disturbed. Mpozi okutereeza tetugamba nti mulwadde wa mutwe wa bbaluwa wabula ebikolwa bye byakola n'okuteekamu drugs
bimuleetera okugamba abantu nti mulwadde waki wa mutwe. Si wa mulwadde wa mutwe nga bano abalala bakuba amaki amayinja, wabula wamala okusomoozebwa ebyensawo ere bikyankalanamu yatandika okukozesa drugs ng'enjaga, akozesa enjaga era nekenyini abiwako obujulizi tinywa ebiragalalagala. Kati eddaluuli lyetutegeeza effujjo, tuyinza okugaa nti effujjo bwabikozesa naafuna obusungu obuki obulungi nnyo, naye nga bwe tugamba nti understanding yagiina ng'omuntu. Kati byakola byennyini bwe bajajenga ati musajja kati siringa nze wenaavaamu ekintu nenkiisinga omukazi mu kisibe emisana bagaseeka mulalu action eno yetuleetera okugamba ekintu nti kisukka ku linnya lya Lukwago nekisukka ku ddiini nekisukka ne ku mulimu gwe tukola. Kyekibaga nti omusajja byakola bya kiralu, siga nti mulalu wa bbaluwa wakubeera butabika. Era eyo action eyo tuli mugikolako lisaayi tukizula nti mulalu tugenda mukola tumutwale butabika mbalalu nga family. Ekirala twakolawo ki counseling zajja nga baseeka netumutuukirira netwogera ebikola ki ebisoboka. Mutukale vivana agamba nti kati omuddamu jabba kuba amasasi okitegeera navamu ekigaa kati nammwe mutya mugaye kati tukome wano. Kati olalo bwali bwa counseling ya ddiini naye counseling ya family. Abamu ne basindikayo abantu, abamu ne boogera naye ne bakola ki tukoze tutya mutogere naye yeetaaga ki tumuyambe ki tulye naye ekijjulo byonna bwe bityo. Ekigambo kyagamba nti nze siwabulwa. Era ye waaba abeera yekkaagala kulaga nti ali mulala ate wanayagala yefuule Rashid Lukwago oligino ate agala abeere nga yatusinga. Kati bwe bulalu obwo n'obulimba teri muntu asobola kwewayirizaako. Kati kangambe mukulu Simon nojja n'ogamba nti nina ennyonyi nga togiyina tukuyita tutya? Omusajja avudde mawulire n'agamba nti alina ennyumba ya $3 nga ne $7 takola ki? Kati gwe kijajinga oti ekyo mbongowo n'agamba nti ennyumba yange esembayo okuba entono yasosa agaba 25 n'addamu n'agaba 35 naye bannamawulire nali badwaga nti butwage ku nnyumba zo ezikola ki buzifaanana. Kati bwagikutwalako gweyakozeko interview oyinza ogaa nti omusajja ono aliko kiki bwagamba ey'ebisatu ng'asula mu yaki tewoza $5,000,000 ayambye banna abamusinga obugagga abalina emmotoka za $210,000 ye gyavuga bwogirabako okubana ki kati oyo naamuyita otya? Kati kiri okugamba nti ebintu byakola bya kiki byateeka ku bufamire bakyala alina abaana n'abazzukulu ogwolaba ayina agamba ndi wa myaka 5 ate munzaali mu 10 erisembayo mu bato. Kati bali ono abayita otya oba ono naamuyita otya oba mu 10 erisembayo obuto? Ye bwe tugamba nti ali mu bakulu alina kubeera mu 10 lisooka oba mu 5 basooka kale nate agamba ndi muto nnyo ate ndi mukulu nnyo. Kati ogenda mujajenga oti kyetukoze kituufu nnyo olw'ensonga tugambye nti obulalu bwe si mentale nti bwa butabika alina ebbaluwa y'omutwe ofuna bulungi ebikolwa bye byakola ne byakozesa bye bireeta embeera ebyo. Nga onabeera n'omwana ogamba nti omwana wange muki mulalu. Era singa badde mulalu wa bbaluwa we butabika tetwalize gye muli twali kutte bukwase ne mukola ki ne magamba nti otunakizuula nti eri eddala ero mweyiri tujja mukola tumutwale buki amazima amatuufu nga nyinyonnyola abatulaba n'abatuuliriza sinnakoowa naye ensonga yonna bw'ebanga etandise na midiya olina jjandukuza midiya kubanga naye yennyini we alina obuzibu nga ye nga bwe yabanjulidde nti famire ne abakyala ne baganda be balina obuzibu nabo. Kati kyaligenze kusooka mu mpewo nga tannaba kujja gye tuli. Kino ekitulesezza kino twagala okombayininga kyeyatandise nakyo nekyaffe nti abadde batuulidde eri baana bati batulabye gye tutudde katusooke tubatangaze ku mbeera eriwo kyekitututte ku midiya bakamubanga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya ndi Dr. Shaban Rashid Lukwago Masaka mu nnyendo gy'empangalira. Saddam muto wange, Saddam ono mukulu wange Dr. Idi Lukwago Arahaji. Saddam yadduka mu ssomero lw'abawala yatikka abawala embuto babiri mu secondary mu yaddukira bwadduka najja nga bamunoonya Saddam nze namukweka nga bagenda musiba bwe yadduka n'agenda wa mukulu wange ono n'amuwa omulimu nga maze obbikkakkanya eri byonna bwe mala obbikkakkanya mukulu wange wajja omuwa omulimu Saddam yatandika kubba nga ddagala bw'alitunda ku street
olya byenkubuulira Saddam William Street Saddam teyakoma okwo Saddam tuzze tumuyamba nnyo nze Saddam nzize mubeererawo mu buli kintu kyonna ne pamiti yasooka nze nagigula yasanga Ishaka gyeyavugirako emmotoka namuwa emmoloka gyeyavuga gyeyagula ng'ekola special Saddam nabeera ne mukazi w'e Masaka ng'ali lubuto gwe yaddusa muwala wa Kireewo ebyakabanda Masaka mu Nnyendo owulya Saddam nembeera naye bajja okumusiba omukazi mukakireewo yali amanyi maama n'agamba singa maama mbadde simumanyi badde nsiba muggwe Saddam bwe yajja e Kampala nakwata emitwalo 2 n'engimuwa ebiseera ebyo yali 9 Saddam nga mwana owulira kubanga ono muddako gwakubiri Saddam abanzirako gwakubiri ono muddako ono gwenzirako bwaba tugeze ono gwenzirako Saddam aba muto wange Saddam teyakoma okwo jakoze fujjo kubanga Saddam yali muto ffe twalera mulere bwati ng'omwana omuto gwe abasembayo twabakwata bulungi nga tugamba bana abaana bato ffe tuli bakulu muzeeya tulese tutegeera katubalabirire Saddam takomya ajjawo asaba kazi wetu nze nakamuwa Saddam ente 2 ku faamu yange Saddam yali awasa omukazi asooka eyo ebyakabana namuwe miliyoni 2 asembyewo w'ekitengeesa namuwe miliyoni y'essente egula ennume yeete n'ente plain nina faamu yali agabye eki owulya si kituufu ekyokumanyira ne bakulu be zisobola kumanyira mukulu wange ono Yidi sobola kumanyira mukulu wange Aruna manager kati atyoboola tukooye n'okuswaza erinnya lya kitaffe eryali ery'ebbeeyi. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya nze Alhaji Dr. Idi Rashidi Lukwago abeeyo ebusoga paka Mbale paka Moloto bateekako Dobanatu nkoleddeyo emyaka kakati 10 nafuna omukisa mukadde wange na omukube yalonda abamu tewali ataliwo wano bangi batasobola okujja fe twabakikire nga batwabagambe nensigala mu mirimu egyo nga njiddukanya bano abasinga bannaffe bano bambi baali bato ate tubeebaza okutusiima Saddam nga bw'owulidde bwe yadduka mu ssomero nga muto wange ono bwannyonnyodde Dr. Shaban Rashid Lukwago amala ono okuwozaawoza embeera okukkakkanya bali abantu kuba babitundu byeyo gye yakola embuto ezo ng'asoma Saddam ajja aŋŋamba muganda wange nyamba okole ki nga nkulayirira nga talina kyamanya wallahi thumma billahi talla nga talina kyamanyi mu bujjanjabi nti Allah nze muteeka ne mulagirira ayikiwako obujulisi mukulu oli mukulu wange asembye eri asinga omwaka gumu oli asembera omukyalo oli Hajati oli Fatuma yakiwako obujulisi nga mulaga bakola bati weabayi nti bwenvaawo asobola okukola ki okusigala nga kyakola akitegeera era kyeyakolanga nga bw'oba toliiwo era akiwako obujulizi yoyo lumu yajja oyo ng'avudde e Masaka manyinaffe yafumbirwa Masaka nga zano tumuwa ssente zakuweerera baana n'atunda ssente ng'amulaba olwazitunda yadduka buddusi nazo n'azinyaga eddagala Saddam eyayita Saddam naye nga ye Saddam Sebbira ge gamanyage okuva mu buto ge manyaga amatuufu n'adduka nazo era bwe najja oyo naŋŋamba naye kino kyekiki ono atunze emitwalo 5 agenze nazo naye yagambye nti nze nakolanga ki nabbanga ssente nalabye akatambi akamu so manya simanyi nazanyagaza simanyi nakolanga biki ebyekisiro etabiri so mu ngeri emu oba endala nze sisobola nze nentandika wano okubabuulira byenkoledde Saddam nentandika wano eyo emotoka gyowudde bagamba yaginsaba ng'ono amaze omugulira permitting bagenda kuvuga taxi bwe yavuga taxi ne biganda nawulira ngoze emotoka yange starlet by then muzimanyi tuli mu 98 mu kaseera ako starlet nga owulira najja naginsaba nanga jimpe ngenda kugivuga nga ngenda givugiranga kwanzenwa biki
bwe nagimu egivuga oli amuwadde sente simanyi mitwalo bajja ali 8 nti avuga serefu agitutte ate agenza egimujjako eyo ekyotera bagirwanidde akutte starling noyo akutte starling bagikubye ekigo nokudda yanziriza kisumuluzo mutukange nesanaku kuga bingi byesiyinza nakwogera nemmala mbyogera saalyagadde kubyogera olw'ensonga nti abaana Saddam bazaala tetwagala tefe batuuke tulaba bulala kubanga abaana baffe era ffe tetusobola kutandika kujjayo buziina bwa Saddam wallahi nga twabujjeeyo nedda ebyosobyo byebintu ebyokungulu summa billahi tallahi era tetwagala kubujja era tugenda bujjayo tetwagala era kino wakuba kibuzo mukibuza tetwagala kumulumba person twagala tunyonyole ebikosa omulimu gwaffe tetwasinza okwagalirako asoose akunyonyodde Saddam alina emundu pisto eyo yagifuna era wamalala ate amalala ago era ng'ayagala kufugaza ffe baganda be ayagala abeere ku topu nze era waliwo ensonga ezaaliwo ez'obutategeeragana Saddam ensonga emutabula obulamu bwe esinga okumutabula sente ayagala mu famire abasinga ate Katonda yakimumma ekyo nkyo mbawuliramu yakikola ki yakikola ki nze sibeera wa kamera saagala kamera era sisera kubeera wa kamera yakikola ki ne mu famire takwata kyakutaano ekyo nkibabuulidde mu ssente ekyo kankikomyawo sigenda kiwanvako naye nkyali ku kyagundi kyoli kyeyambuuzizza Saddam nze kennyini waliwo ensonga ezaaliwo tulina jjajjaffe ali Masaka eyo sigenda mubagamba mugagga era natuyita ffenna as a family ne tugenda tuba twanja ensonga nzijiddeyo mundu nja kukuba nkutte twaliwo kakati ekyo lwaki nkijjeeyo gwe omuntu afaanana bwatyo tubadde twatuuka nga ffe teyayinza mutuukirira kimu bibiri asuubiza kuba amasasi bw'abeera waka nawulira embwegi n'ekiro ng'amasasi 12 agakuba mu baaga wallahi ekyo kinnatwala na wiikisi 2 kakati omuntu ngoyo sooka ombuulire onoobulumba otya era kye nakoze nga ntya Allah twatumye abantu nange nga natuba ne muzeeyo oyo nga taata waffe nga waali nenkwata ne sente oli nemwa ne transport ng'awerako nti genda otugambire Saddam kino nga kiri too much famire agisanya we mukoze ki nkabidde ennaku 10 nga nkaba amaziga nze Saddam nga yankabi naye nga namulera nkabidde ennaku 10 10 days okuva ku manda eri omwana mutabani wanga gwenzaala omukulu lawyer nasindikira akatami kibiro 3 nawaliwo ebintu ebimpabula nze mukulu we bobeera kwe tayina obulamu bwe yanyumizizza aba social media mbu yajja ku mukolo ewange nakola emirimu kali imagine nze nkola emirimu egyange bado babuuze bwe nkola emikolo ewange siteekaawo byankunsondera naye ayagadde wano nakwatalaga 10 liro egundi eri tayina kyeyali ampadde nze gyemikolo gyange oba kukanjula mukyalo oba kuki naye ye twogere wano n'omwana omu yamugamba yali awepakirako kubantu abafe abatalina wano ng'amwepakirako namugamba oyo omukazi ffe twamusondera nange wange twakusondera embaga waliso gisobola bwekiri Saddam aze tumusondera tayina bonna tayina gwabase ntya Allah bwekiri tawasaka kusente basalinga omudakukola naye bwandakakana tujjamuwa sente tujjamusondera bannaye nga bwe nabagaye mu ntandikwa nze enyiika yange eri mu bakyala ba muganda waffe oyo agi Saddam bayise ebintu bingi era mbeebaza abakyala bagumiikiriza nnyo sijja kututola bya mu nju Dr. Saddam mmanyi abakyala balina bali official 3 kuntandikidde ku ekyo naye ennamba eyokona yajekawo nga namba 4 yajekawo nga yakuzanyira mu mizannyo gye abakazi bakwasa mu namba 4 bawera ne 10 kituufu wera gwe yawasaawo namba 4 namuzaalamu abaana 2 nadda ku mpeo n'avuma nazaalayo n'agenda so namba 4 zazanya ebintu kati Sharon mugamba nti mulamu waffe tetulina buzina bakyala ba Dr. Saddam oba yeshalwe tetuna buzibu nabo azilonga zitayingidde mu mirimo gyaffe kubanga ogutumaye muzo bawulire kyamujja mu ssomero babagambe ngejja kulaba tetuna buzibu nambira z'abakyala be naye bakyala bano bambi bakyala bala bakyala tebagala nnyo kamera bamanyi twagaye mwami waabwe ayina olumu akozesa kubiragalagala kati avaako eddakiika ezina amaana addako tebayinza kujja mu kamera bawutata abaana abo obujulizi ate obunaleeta ebizibu mu maka gaabwe tebula abasirifu nnyo naye nga tuwogera mu kubagula tubagumya bakyala mugume embeera bweti mwiweeti tugeza kugwana muganda ffe abe nga atereera kyemugambe nti mutuukiridde bannaye tubagambye
oli omuntu ayina emmundu gye yafuna for security amenya okudda mu bbanga n'akasika amasasi nga 10 yeekanza alidde akakuba ku gate omutambalo otya nga tetwagambye oyedda tawabulwa so mu ngeri yonna tugezezzaako ng'ekisobola Uganda ffe tumukumaakuma naye alabika ku luno ate bulijjo ajja mula amawulire naye namaana akulinga yeka nga tusirika ne kati yatuuse ku brand madivaani guno gwe mugaati gwaffe tusomedde ku ddagala naffe abasigala nga tuli batuganda ffe batuwedde ku ddagala eryo naffe kati mutuulya nga bwe tuli ddagala kati wanajja nazanyira ku brand yaffe eyo twanza kola ebira by'emiti twagala sitwa brand yaffe to the next level tufuluma tukola empeke tukola biki ebyo tugezako promoting nga fate omuntu ajjangu nenyire tuba amanya gafudde bwerere se mbufunze tuli ntuzana okuweebwa Dr. Saddam muganda waffe tetuzana okwegulumiza atumanyi mutumanyi ekituleese linnya lyaffe erinnya lye yavaamu nga bwe yabagamba ng'ekyamujjamu twayogera ku busamize bwe ebintu bya Dr. Saddam ku nsonga ekolaguza biyitirivu nnyo yakola kwa bbuli ya kitaffe ne tugala twaga bijjako asambe tuzimba kabbuli kankirambulule yagizimba netugala tugijjeko ebintu ebyateekako n'agamba agikwatako agenda kufiira awo ensonga zirimu erosi ati ayire mundu kyembagamba so kati ebintu ebimu tugatya sife tugakola nsaba nkudde mu mbeera eyo bakyala be kati bambi bakuze dda yabafuganga nnyo naye ne bamutegeeranga bwali bakyala bakuze bakoze kasente abaana baffe tuli basenga baabwe abakyala kibali mu kukola abaana bano bategeere basenga baabwe bajje tulinaffe tubaaniriza abakyala abo olw'ensonga bakyaffe tubalinako obuzibu nabumu era naye kyente balinako obuzibu kale kimusumbwa essaawa zino mu kiseera kino nga kitandika yawowa abakazi abo tekirina buzibu nkyegambye yawowa ku lw'omukaaga namba nnya nebeera ng'ejjudde ate ku mmana yanotekawo shani kati nga alina okwekyanga ku baali kubeeko agenda namba ejjule eddiini yaffe ekoma ku baana kati yafuna challenge nga tuyingira ekisiibo yawowa ku lw'omukaaga mukoto akweraako ekabowa kale shawo naye nayingirawo namba nnya zijjudde ziziri 3 kati nga alina okusikyankalanya embeera kubeeko omweyo ekyanga shawo yajuze namba nnya era nti obusamu abakontanye n'enzigiza y'obusamu tukoma ku baana maximum bana obedda nsirise naye si kuba nti natiddemu nga bwakyogedde naye ekyamazima kiri nti abali wano nze ndi mwana era nakyogeddeko nze omu ku baana abasembayo sina bwe ntandika kwogera nga bakulu bange bakola ki nga boogera kyoba kitegerekese nze omu ku bato oba mufunye bulungi abasembayo last born so mu buli mbeera yonna yonna omukulu abuuza obujjanjabi butandika butya ekyamazima amanya nze Yakubu Rashid Lukwago abasinga mumanyi nkolera awo Kasubi ife waffe kuva mu buto ffenna buli omu alina we yakola ki we yayitira buli omu alina yamusomesa obujjanjabi era nga Dr. Idi Lukwago bwayogedde nti yakwata ku Dr. Saddam n'amuyigiriza mu kumuyigiriza yajjanjabanga naye mu ddwaliro ebintu ebisinga obungi n'abanga abimulaga kubanga obusawo bwo tuba tubusoma okusinga tusinga kusoma practical not theory noba ogeze banafe ab'ekizungu muyinza okukola anatomy first year naye emyaka egiddako ebisinga obungi mukola ki practical kati obusawo bwonna bwe bwosoma tukola practical so ffenna abali wano buli omu alina gwe yakola ki gwe yayigirako ng'akola ki ng'ajjanjaba Dr. Saddam yayigira wa Hajidi nange kennyini kama kwogera ono yanjigiriza omulimu gwaki ogw'okujjanjaba wono we nayigira so mu buli mbeera yonna kuva mu luzanyisa ddagala mu kufumba mu byato tubeerayo naye nga ate twatukagaa nti kati tujjanjaba abantu okumanya obulamu bw'abantu twayita mu bano baki bakulu baffe ekyo ekyo sebo ekiri ne Dr. Saddam yayita mu mikono gyono naye ekyeddusu mbasaba si kituufu era mukadde waffe omugenzi Dr. Rashid Lukwago yali afa yaleka eddaame weeriri n'alekamu omukulu Haruna Rashid Lukwago nga manager alina muddu oyo muddame mukirambike bulungi nti ye manager waki wa company nga taata afa era ye musika kitegerekese kati oli yali omwana akyasoma kati ebyeddusu tebyaliwo kola taliyo kino kaca nsaba yasigala mufatwali gavumenti kati abati yali wanda kufe ono yali omutenyo muwanda kodi kakati bwe kwali badde okuwanda eddusu enkola y'eddusu si ya mubusiraamu era ekyo omukadde waffe senga yakikola yalifudde si musiraamu oyo abashiriki kusaidi effe y'abasiraamu okuwanda eddusu yandibadde ki shiriki taata wuuyo waali taata omukuza wuuyo naye ne bwe kwandibadde okuwanda eddusu nandigambye yandibadde yaliwandako ono lwaki akaseera wadde oli yamuleka mu ddaama oli alina eddwa amalwaliro nga takolera mu tawuni
naye ono mu mirimu yali akolanga CEO Haji Lukwago. Dr. Idi Lukwago yali akolanga CEO mu kampani ya Tarafe nga akyaliwo. Naye bwe yali afa olwo yalekera ate obuki era nali mutabuzi nga yatema zendijayo kibweshe bwekiri ekiramo ekya kitaffe kasita yali akitandika yaganze ndi muisiramu kitegeeza azaala baki asiramu mukitegeera bakadde bange kakati nabine n'embeera yonna eno yennyini gye mulabezze nabanyonnyodde mu kusooka tetuzze wano lwakukomerera Saddam misumaali tuzze kulongoosa ekifaananyi kya kitaffe n'erinnya lyaffe ne bakilayanti baffe baluŋŋame nti enkola yaffe yeeno ebisigadde ebintu tetujja kubirongoosa tujja birondola kuva wano okutuuka eri kuba eddaame lyo teryagamba nti anaaba avudde mu busiraamu akole ki n'ekitaffe yali musiraamu ate nga mukulembeze wa busiraamu kitegeeza nti tulina kugoberera buki ffe eddagala lyaffe oba olitunuulidde kuliko ka emblem ke twebisse weekati kaga nti katonda yakola ki katonda nti katonda yawonya noleetayo olubanga ate oba ovudde ku mulamwa gwa kampuni yaffe bibyo mukama wange ekyano kyaka tukigendeko okujjako ngaebigambo byange tebinnagobererwa mbadde ntandika okwogera ne ŋŋamba ekituleese mu kamera zino ebigambo byalabikidde mu kamera era okutuuka okujja wano tukakasa nti olukiiko olwa famire lwasoose nelutula naye taliimu okitegedde ye takoze eki tazze Saddam oyo gwolaba nze ng'omuzadde siina gwempalana mu famire era mbadde nsobola okwogera naye naye ensonga zino okuva lwezatandika yanneekweka ate twafuna ekifaananyi ng'oli bwakugenda nti bwafuna emmundu abamu tugenda tumugenderera tetumugwira bugwizi emmundu ye anti tetugiina ffe tetuyina kakati nze mbadde ndowooza mu bibuuzo bino bibuuzo birungi kuba bijja kutangaaza abatulaba eyo obudde obungi ndoza tumutulabyeko ffe abali wano mu mpisa ezo ate nga mutumanyi tuli basawo ebintu byetwalabye naffe byatukoze eki byatukanze waliwo ŋŋaye nti ayina empewo agenza olumu ku mpewo omukutu ogumu n'asobola okwetonda ayinza okuba nga yeekubye mu mutima oluvannyuma lw'okulaba ebintu bye bw'aba yeetonze ng'atandikidde ku mpewo afunire akafaananyi nga tugende mu kamera agambe ebintu bye nakoze nabikoze mu butali bugenderevu tuli mwezi mutukuvu nze nange neekanze nnyo muto wange mutabani wange ng'ebintu bye ndaba akola binkosa tibyalabise bulungi bw'owoowa nakyo kankinyonyole mu butonde waffe mu Buganda wano tetunywegera mu lujjudde kintu ky'abazungu nvudde mu busiraamu mu butonde bw'Abaganda wano tetunywegera mu lujjudde kyabuseegu nze kyange kyekyo obusiraamu bukuga ekisooka n'omukyala tannamuwasa ekyo tannamuwoowa ekyo kimu yagamba nti yali ayogereza hitiba mu busiraamu erinako amateeka gaki bw'oba oyogereza omukyala alina okubaako ne muganda we omulenzi oba abamu ku bantu be mu busiraamu tokkirizibwa na kumukwata mu ngalo wadde omukoonako alina kubeera distance nga mukyala tonnamukola ki olaba n'owuwo gwowooye tebakukkiriza mu busiraamu kumunywegera ate ye nakikola publicly kati ye kennyini alina ebintu byakola nga bimukola ki bimufuukuula ng'ono omwami kyagaye mbu yagamba yatujja mu kyalo ye kennyini yakulira mu kyalo ate ge bajja mu kyalo ate yagamba yajja abantu mu kyalo gali biconfusinga kuba tusinga tukulidde wano mu Kampala ye yennyini gwe bajjayo kati yagambye mu publicize mukyala nani ndimu kumwogereza bw'aba kumwogereza kasita omukyalo obusiraamu tugana kusemberera busemberezi aye ye yasemberera ne action n'akulya ddala n'amunywegera publicly kati bwe yakwata ebigambo by'olwabbu n'agamba nabadde ne haja nayoza nti bigenda kumujjo naye nga byakozesa byennyini bifu naddira n'asoma aya mu Kulaani ng'agisomera ng'oyizo ga pasita yasoma aya newunya n'okwewonya teri ku bakyala be tuyina n'obalabako oyinza n'okutya nze nina omucungwa nina enfalansa noona ayina goladi benzito ezo goladi azireta nina omucungwa nina enfalansa nina bibiyana abayina nina hanebane abayina yaabo abate nina enfalansa nina omucungwa nina bibiyana ne hanebane abaletera abalageko alabe naye nkolageko olabe tulina quality sebo ku kigambo kya Seeka kyabadde asomesaako ekyokukiisinga omukazi emisana waliwo ensonga ze tumanyi nti zirobera omuntu okusiiba emisana tuziyita haja oyinza okusiŋŋaanibwa ng'olina omukyalawo newaba omukyala muweewe wawaka nga naye yabadde ne haja naawe
omusajja ng'olina haja si kya mu buntu kwegatta naye si kya mu busiraamu misana era mu ramadani mu kisiibo ne bw'oba tewasibe ng'olina ensonga ezikusonyiyisa era amateeka agasigadde amalala agafuga ramadani gakola ki gasigala gakufuga muntegedde bulungi gasigala gakola ki nange nno ndi seeka sebo ndi wanagala baisirami oyo babo bajja luvannyuma bano nnyo nga ffe twavaayo wandeka ne London so kati mu ngeri emu oba endala bakulu ekyo kye mulina okumanya tetwagala muntu kubuzaabuza kyolwokuba nti nze nina haja nti ate era bw'oba olina haja bakutadde kulya oli mulwadde naye sikola bino ebirala era okola ki obyerekereza ndowooza ntegeerekese. Salaamu alaikum warahmatullahi. Oluvannyuma lwa Rashid Lukwago Group okweteekateeka neyeetegeka netandika okukolera ku mateeka n'entambula eri mu layini ennambulukufu mu mitendera, omukulu yavaayo n'agamba n'alaga ntagenda kusobola kutambula nayo. Kitegeeza n'agenda neyayambisa amannya ge gennyini agamutuuma aga Saddam Sebbira n'akola ne Mukama talemwa. Kitegeeza abamaze okulaga nti nayawukanye nakyo era ne bonaga ne notification gyayinayokko mu National Drug Authority eriko Saddam Sebbira. Ffe ebbaluwa ze tulina okuva mu kitongole ekitwala omutindo gw'eddagala wa National Drug Authority za Rashid Lukwago Herbal Group. Kitegeeza nti bw'ova eri n'ogyoyonoone erinnya lino liriko ebiwandiikirira by'ogenda okwonoonerako. So tumugamba nti bw'aba asazeewo okwesanya Rashid Lukwago alina okutambula ne ba Rashid Lukwago. Bw'aba asazeewo obutalikozesa tekigaana nti sigamba nti aba takyali wa Luganda wa Rashid Lukwago. Naye yaba amaze okulaga nti ali mu kkubo ddala. Ekyokulabirirako nti ba Rashid Lukwago abasinga abali mu kampuni eno abakola emirimu gy'eddagala balinayo bizinensi endala naye tebazituuma Rashid Lukwago, ziri mu mannya g'abakyala baabwe, mu mannya g'abaana baabwe nga bwe baagala. Kitegeeza nti buli lwojja nti ndi mu layini ya ddagala lya Rashid Lukwago ly'olina okutambula nalyo. Buli lw'osalawo okulyawuka nalyo okola ekirala weetuuma ekirala. Kati munaffe oyo atulaga nti yalyawuka naye obukeera nekyayinza okukenkya naga nti bannaayi nange eno nvuddeyo mbeegasseeko tetukiinaako buzibu. Musajja musiraamu ate muganda ensonga y'okuwasa ffe abooluganda lu tetuyinza kubaako na buzibu bwonna waabakyala be. Fe obuzibu tuli mu ngeri gyayonoonyeemu erinnya lyaffe ku midiya okwetuuma empewo bye tutamanyi mu mirimu gyaffe. Obulumi bwe tusoose okufuna obw'ennaku zino 10-15 yabuzizza ku social media n'akola ensonga ezitasaana naye n'afulumya ebigambo ebitasaana. Ebyaddala abwedda abamu babuuza mwagezezzaako ne mujja ne tugezaako amakubo agasoboka nga bujjo bwe tukikola. Era bw'akeera ekya ku makya ku sayidi z'erinnya n'avaayo n'alirongoosa tetumuyinaako buzibu. N'amenyawo bye yayogedde okugeza okuvaayo n'aga nti baganda bange baagala kunzita nga tumaze emyaka era ne wombuza nti bukakafu ki waliwo yali akusonzemu yadde peeni nti ayagala kutta oba waliwo yali akuwadde obutwa nga obukakafu tabulina era nakati waasula mu baganda be wake wa taata waali. Kitegeeza nti oba oyagadde kwonoona bwonoonyi yabanne ne bw'avaayo n'atereeza nti baganda bange tewali ayagala kunzita. Ekyo lyekkuba erisooka. Tumusaba bw'abanga ddala kituufu awuli ayagala okukozesa erinnya erya Rashid Lukwago ng'alinamu interest akkiriza gye yeegatte ku Rashid Lukwago Herbal Group Company tutambule wamu naye olwo wakkiriza okwegatta ku Rashid Lukwago Herbal Group Company obujja gye bulina okukyukamu gano amaanyi ag'enjawulo ge yagaye musimanyi sobola okulaba amajini simanyi webiti ebyo amaanyi ag'enjawulo kuba nefa kyasiize tinga bapasita amaanyi ge balina healing eyo gyayogeddeko aba alina ogifaako yensonga ey'okubiri akkiriza agaba eddagala nga bwogaba panado oba kitegerekesa. Ekyokusatu akkirize famire akwatagane nayo oli omuzeeyi mukulu balona bakulu be mu kika teryamuwabula akkirize tutulenga famire nga tetuli ku mpewo
ensonga zo tuzigonjole nga famire nga tezirimu kamera tulabe ekiyinza obitereeza kyetumusaba akomewo waka awaka wasula wali sawa zino bogerako tetuna omuntu mugaa nti muntu ono ye mukulu atutwala wabuvunanyizibwa but oli taata tasobola musemberera awaliwo abakulu abatusingako bajajja bonna bamutya oba kitegerekese naye senga akkiriza n'afuuka omwana n'akomawo mu famire kitegerekese n'awuliriza abamusingako kye bamugamba tetuminaako obuzibu byebyo bino ebisigadde ebyabakyala ye byafrontinga nti bituluma sharwa tumwerokamize mu famire mukyala waffe tetuminaako obuzibu tukwaniriza madamu sharwa sharon tuli basiraamu ajawoowa yagala agenda kuwoowa n'okukyala tuli beetegefu omuwereke bakitegerekese ani atubuuziza muyagamye omukyala we yatuluma omukyala yatuluma abanga balina abakyala naye kakati fe tulyoke abakyala batuluma batya yatulafiiza tusobola tetumaliriza bwaneetereeza tetumuzaalukuse bwaneetereeza kubanga Allah asonyiwa katonda asonyiwa bwabanga asaze yeterezeza aleke aludde mu byobusamize n'asalawo okuwuliriza famire kyemugamba tujja kutambula naye naye bwanabanga alemeddeyo mu mimize egyekisamize tetujja kukwatagana naye iya twekutulako kumulaga kubanyonyola tetuli wamu naye kubanyonyola tetuli bumu naye ng'akyeyisa bwatyo naye bwaba akoze tawuba neyenenya asobola okudda mu famire netubeera naye